enguze ntonotono bantu muze gwa Uganda yonna anti kati obuzibu bwe tuyina buli obuzibu bumu bagatika ekigambo embezzlement ne corruption. Kakati corruption era muna Uganda aliyo njagala otegere corruption kitegeeza nti mpa kino mpitewo oba tontwala wano kwata kampite wano naye ekyo kye kirungi buko naye embezzlement kwe kukwata noddira sente bakuwadde sente za luguudo za ddwaliro twala yeddagala n'oziryomu nga kayanja kati kye kisinga okuba ekizibu nti eddagala eryo libadde olina otwala mu ddwaliro ligenda kutaasa abantu 100 naye bonna ne bafa kitegeeza oba mutemu asembayo oba ne bagongobala. Kakati ebintu byo tetubyawula ne nepotism nti tunziridde nti kayanja muganda wange Shafiki oba mukwano gwange gwe nina okuwa omulimu ate era bye bisinga ne bwotambula mu maduuka ag'enjawulo wano mu Uganda era ojja kulaba ng'ali mu counter muganda wange ojja kulaba wali asikala ali ku mulyango mwana wa kojja kwega bitandikira buli wamu ekitegeeza bwe tuba tulwanyisa enguzi tulina okwekuba mu ttooki n'okudda kufa abantu neeno wansi twekube mu ttooki kiina kutandikira wansi paka waggulu naye tunaga nti tulwanyisa kyeri waggulu kyokka tekijja kukola twagala tuteekewo netteeka lwaki mu dduuka aliyo oteekawo gwe baganda bo mukyalawo baani lwaki booteekawo nga tulina n'abalala abaasoma tulina okubalansingibwa. President bwe yali ayogera yali ategetinga bano ababuzaabuza ensimbi ez'omuwi omusolo bo ne bazikolamu ebyabwe nti bwe babeereruzira tebateekeddwa kuvaayo paka nga kooti esaze. Kakati wano wembuuliza lwaki bw'ogamba nti otagetinga bano tojja bba wa bbeero nze nandibadde nteesa nti kooti esooke enoonyereze oba poliisi esooke enoonyereze omuntu ono nga tennamukwata then eryoke emukutwale mu kooti ng'oledde obujulizi weebuli naye ojja kukwata omuntu ffe tuli mu byabufuzi omuntu asobola okuwaayiriza ne bakukwata ne bakkuba eruzira mwaka mulamba kooti egenda okujulira nti bannange ono yali talina musango naye ng'omaze omwaka mulamba eruzira politics omuntu akuzannya politics kyobala nze sikiwagira ate era tekitagetinga bali bakulu bokka naye no wansi kijja kukka tulaye nga abantu bafe abatakisi ababodaboda bajja kubeekwasa kuba baagala bagoba mu kibuga kati bayinza okuyita mu ttuluba eryo abantu bafe ababodaboda bayinza okuyita mu ttuluba eryo nti nobbeeyo n'ogenda okola nga bodaboda bwe bakwatako bakusibako ekisango sangaawo. Bannayuganda babadde beekalakaasa nga bawanisa ebipande eddoboozi lyabwe libadde ebipande nga bitagetinga sipiika. Olowooza ekyokutagetinga sipiika ng'omuntu kikola mu kulwanyisa enguzi oba twalibadde tutagetinga office of the speaker? Nze nandibadde nteesa nti ne tulema kugamba nti tutagetinga muntu omu kuba bali b'enguzi bangi twantitagetinze ekintu kyonna okubeera successful tetulina kupinpointinga muntu omu tulina kukikola as a whole. Naye buli otagetinga omuntu omu kyovala mission egwa butaka naye tulina kutagetinga bano bonna abakozi ba gavumenti kuba waliwo be twali tutamanyi be bakuze ne bakwata n'obuwumbi mu nnyumba amazima Katonda twali tetubamanyi kati buli lwoyagala otagetinge muntu omu kitegeeza gwoba n'ebigendererwa byo. Opposition oli ku ludda oluvuganya gavumenti? Yes sir. Nze ndi ku ludda oluwabula gavumenti. Yes. Oba olukolerera gavumenti eve mu buyinza? Ndi ku ludda oluwabula gavumenti. Era ndi ku ludda nti singa olufuna omukisa ne lukwasibwa obuyinza tuwero kaminga. Bagamba President Museveni yasibye enguzi ate President Museveni y'omu yagamba nti abantu abo be babakwata abalidde enguzi oba ababulankanyiza ensimbi y'omuwa omusolo tebateebwa ate tokkaanya nakyo ate wali oyagala President kusinziira ku agenda y'ekibiina kyo ekya National Unity Platform mwagala President akole ki awumule bintu ebyo bikwatagana biti ebibi? Ebintu biri bwe biti omuganda agamba nazina obulungi akola ki ava mu ddiiro. So kino kye kiseera nti President yenna gyali ne bw'aba awulira yeekube mu mutima agambe nti enough is what enough nti ne buyempeereza ebirungi sijja kugamba nti alina kyakoze alina ebirungi byakoze naye tekisawo takyayongerako kati omulembe gumulala nnyo gwakudduka gwa social media tajja kukwata baana bano ku speedi kati ensi bwedduka. So nandibadde nteesa nti kati eno generation yeetaaga omuntu agifaana kyobola nga President we bajjira mu buyinza baali bakyali bavubuka era baakolera eggwanga lino abantu baabaagala ffe ne twali waffe mu kyalo
kalulu ka Ssemwogere nkajjukira nga bakadde bange bonna baali bawagira abantu bonna abaali ku kyalo abaali abakulukulu bawagiranga nnyo president nga baga kasatwe bakakutulo ne kati ebintu byakyuse ebintu byakyuse kati tekyali kwebaka tulo kibattaka kisusse liri tekyaliwo basula kutebuuki bagamba enchenju yange bagimenye kati n'essaawa zino balabulwe balangirira okwekalakaasa kati wali kati njagala nkulaga ekyokulabirako essaawa zino teri kasitoma ayinza kujja Kampala kugula kintu buli lwawulira nti walina kubaawo okwekalakaasa kubanga buli lw'oddira n'odiployinga ebitongole byo by'okwerinda n'obiteeka ku buli luguudo n'omusuubuzi eyandibadde ajja okusubula tasobola naye ekiri nti ekituufu kale ekirungi ekiriwo gavumenti egambye bize kutangira bonoona bintu mu naye message so omugaso gw'ebine ebitongole byo by'okwerinda just kuwerekera bano beekalakaasi kuba kiri mu ssemateeka bagguke gye baagala era nkiddamu kino eno ffe nga abavubuka ekigendererwa kyaffe si kubambulako gavumenti mu kwekalakaasa oba si kugenda kwokya paaliyamenti message gye twagala etuuse ekyali e Kenya wakiraba kubanga nabo batandika mu mbeera yeringa ya mirembe era nga ne poliisi bakwata bafundikira parliament bajokezza nga n'ekimu ku bizimbe bya Uganda House mu kibuga Nairobi kyekimu ku byakwata omuliro fekyenjawulo ekiriwo era tewaliwo nze Kayanja Moses siyinza kukeera ku makya n'empagira muntu kugenda kwokya kizimbe oba kwokya bizinesi ya muntu ekyo siyinza kiwagira yadde eddakiika n'emu so okwekalakaasa tulina kukwata bipande ne tugenda message kutuuka gye erina kulaga kati essaawa zo ne baba tebatuuse ku paaliyamenti message etuuse kuba ekiraga nti message etuuse kudiployingawo bitongole byakwerinda ate toyinza kumala bumazi noga nti kandiployingawo ebitongole ate nga togaa nti kivudde ku ki kitegeeza ne message yakoze eki okulwanyisa enguzi First point ku Daily News Channel tukyagenda mu maaso n'okubaako ensonga zetutaanya ensonga za buli bwanguzi wabula nga tetunaba kugenda mu maaso kansoke nkujjukize bano aba ML Printers Company Limited abasangibwa ku Namanda Plaza Nkuruma Road okumpi ne Post Bank abatuusa printer empya mu bika byonna n'okuzikanika gwe alina printer eyeetaaga okuddaabiriza jangu bakuddaabirize printer yo ekolere ddala ng'empya. ML Printers basangibwa ku Namanda Plaza edduuka namba L33 jangu bakwe printer mu bika byonna Epson Printers, Brother Printers, Canon Printers na buli kika kyonna ky'oyinza okulowoozaako ekya printer. Owekitiibwa tubadde tukyagenda mu maaso n'okubaako ensonga gye tutaanya ey'obuli bw'enguzi. Ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti oludda oluwabula gavumenti ku nsonga ezimu ze byesimbako okulumiriza gavumenti ya President Museveni nti esibye obuli bw'enguzi mu ggwanga wabula ate mu kiseera kyekimu olugambo ne luvaayo nga luyitiŋŋana nti ne mu opposition mulimu abantu abeegumbulidde okulya enguzi wabula nga beerimbika mu ludda oluvuganya gavumenti naye nga bali banguzi naddala ng'ensonga ezo zisinga kuva mu kibiina muova ekya National Unity Platform era nga waliwo omuntu omu atakyakkaanya na bukulembeze bwa kibiina olwa miliyoni 5. Twabadde tukyali awo ate ne wavaayo eyamuddira mu bigere mu kifo ekya leader of opposition ng'alumirizibwa okuba nti yeenyigira ate mu kuwuutanya ensimbi ezisukka mu kawumbi akamu n'obukadde 700 era ng'olunaku lw'eggulo baamusuulidde n'obubizi ku kitebe ky'ekibiina ekyo nga kuliko amanyage ekyo kitutwalawa kakati kino nyinza okyogerako bwe nti nze nga Kayanja Moses member wa National Unity Platform so omwogezi member wa National Unity Platform one of our core values tetwagala nguzi ge mazima naye ensonga ezo president w'ekibiina ekyo yazizzeemu nejjo naye ensonga ezo nga bw'olaba nti zikyali mu kkooti si kirungi kudisikasinga tujja taataaganya obujulizi bwa kkooti leader of opposition yatwala ensonga ezo mu kkooti so singa zibali zikyali ku social media nga bwe zaali ku mwami Mpuuga nandibadde nkyogerako naye engeri gye ziri mu kkooti nyinza otaataaganya katusooke tulindeko kkooti kyenaasalawo bwena agamba nti kituufu ssente yazitwala obimanyi ebyaffe omukulembeze waffe yiwa kukayuukira naye kakati
era musasira bonna abantu abagamba ku social media nti lwaki omukulembeze waffe tanavaayo kukyogerako olede ensonga ziri mu kooti kati mwagala asala omusango ng'olede ne kooti tennasalawo kale ensonga eyo kandoza tugira tugiwummuzaako nga bw'ogambye nti ekyali mu kooti tudde ku nsonga National Unity Platform olunaku lw'eggulo mwabadde ne press conference ebitongole by'okwerinda ne bigirinyamu eggere kiki kye mwadde mutegese munda kimutaatwanjulidde poliisi teyabaganyiza kiki kye mwadde mutegese munda ekyo babadde batuyise kubaako n'engeri gye tuttaanyaamu engeri gye tugenda okutambuzaamu emirimu gy'ekibiina n'ebirala bye strategy kuba abakulembeze babadde balina agenda eyo naye kyamukisa mubi nti essaawa zino ekibiina ekiri registered nga kirina offices ezimanyikiddwa bw'ovaayo ne weetoolooza ebitongole by'okwerinda ne bablockinga abantu okugendayo aho mbasi akasonga kebekwasiza kanafu nnyo mbu simanya akusinza abantu badde basabye bangi kakati poliisi yandibadde waawe neega nti kakati guno omuwendo bwe guba guyingira ekifo kigazi ate n'ekirala kankubuulire twasaba wano ekkololo naye nga ddi lwe baali baganyeeko ebibiina ebirala okukolerawo emikolo naye baasaba emikolo mingi nnyo egibadde ngaawo ekkololo naye beekwasiza nti bagenda kiconstructinga bakyakiconstructinga kakati neewunya neŋŋamba naye yo gavumenti yaffe mwagala mugende mutaataganye emirimu gyo kirinovatinga ati kakati bwe bayaganye era bannaye njagala bwena yenna mpuliriza kuno njagala bakitegeere omuntu yenna bw'aba opposition aba mukozi wa gavumenti olw'ensonga ti omuntu ono aba asasulwa omusaala era emirimu gy'abaakola giba gya gavumenti soke kali kembadde ngamba kuba bwedde oga nti mwabali ku ludda oluvuganya oludda ffe nze ndi ku ludda oluwabula lwakuba nti abantu abamu tukitwala nti oludda oluvuganya teriiyo gavumenti nga ekwata ng'osasulwa omusaala ng'osasulwa amafuta ogambe nti yo ekugambe nti beera ku ludda olugibambulako mumaanyi so omuntu yenna opposition oba wefudisi oba wa DP oba waki aba ku ludda oluwabula gavumenti era kyekimusasuza omusaala ogwo okugenda ng'alondoola ensimbi z'omuwi w'omusolo bwe baba bazitadde zituuse zikoze kye zirina okukola kyekiri kye twadde tugamba omukulu omu mbu yawuutanya miliyoni 5 ate ng'ali ku ludda luwabula gavumenti obutasaasanya nsimbi ezo anti kakati omukulu ye yagamba era nze sijja kwa siri mwogezi we naye yagamba nti ssente kituufu yakkiriza yazifuna naye ssente ezo kaali kasiimo ye kye yagamba kakati ensi kye yeebuuza kaali kasiimo kaaki ako kaalina okuvaayo annyonnyola kati eno ensonga endala nga gy'obadde oŋŋamba ey'omukulembeze omulala gwe bagamba akawumbi akamu n'obukadde 7 ezo tebannaba kutulaga bujulizi wawe zaava oba yazifuna tulina kulinda kooti emalirize ensala yaayo tulyoke tugende mu maaso naye era ndimu n'okweraliikirira kooti zaawano tukale tugende mu maaso zaawano era ze zimu ze zaasala omusango nti Joel Ssenyonyi yawangula mu butuufu Nakawa kuba baali bamuwabidde mu kooti ojjukira ebiseera nga twakava mu kulonda mwami jukiramu waliwo omwami omuyindi erinnya Ndyerabidde yagenda maaso n'amuwabira nti yabba akalulu kooti n'esalawo kati ku luno bwe n'asalawo katulabe naye nga nze omanyi nzijukira nnyo ebigabo bya Museveni abyogera ng'asaaga naye aba serious yagamba by 2026 tewajja kubaawo opposition wano naye tukiraba ng'ekyolubalaato naye nga 2026 singa bagusala amankyolo abantu ogera bagamba ki kyekijjobba ekituufu singa bagusala amankyolo so nze n'ekira kye nandibadde nteesa ti olw'obulungi olw'omusango gwandibadde guvaayo. First the point ku Daily News Channel mwami Kayanja Moses mubadde mu national wide tour namugenda mu maaso n'okubanga mujjukiza abawagizi bammwe core values ez'ekibiina ku luno poliisi teyabatataganyiza. Biki bye mwakoze okulaba nga poliisi bulijjo bye mutakola? Nga bw'omanyi poliisi ndowooza naye oluusi ebaamuuko n'akaswala naye nti owaayi leero bakatubalekemuuko kisusse naye nga bulijjo era ebintu ebikolebwa era bye bimu kubera bulijjo otulaga ne poliisi ebaawo era nebaga nti muyite luno olugulo ne tukwata ekyo naye
kino kyalaze n'okulaga nti mwami Kyagulanyi ensi emwagala. Ojjukira omuvubuka eyaddukidde ku mmotoka ng'agamba Bobi Wine nsi omanyi Bobi Wine alina akaboozi ke yatunyumiza nti baalina nsinga agoba enjobe kati noono omwana bamutuumye ensi yagobye emmotoka n'agikwata. Kino kikulaga nti omuntu wa wansi alina kye bayita true love. Nsoono omulaba mwana muto nsigamba nti ayagala bugagga naye ye ekigendwa kye kyabadde kiri nti nze kanziruke ng'ayagala just nnyondo kubonga bubonzi. Ennyondo kye ki? Ennyondo kubonga ye kyebadde ayagala kyokka. Okubonga ennyondo. Era walabye nga ne bwe yamuwadde kagonja ke yabadde alyako yakakubye mu ttama nga talina kwekengera kwonna. Naye wano ekibuuzo kye kiri nti ku bakulembeze abalamu abali waggulu omukulembeze waffe mumwagala truly oba muli bayaye. Era singa bukya ku makya kubanga bwe twali tulaba singa tebakuwa kaadi toyogere bingi kyekyo kyekibuuzo kyenjagala okusindika mwenna abampuliriza. Ate si mu kibiina kyaffe kyonna mu buli kibiina ne bwoba mu NRM ne bwoba mu FDC ne bwobawa in case tebakuwadde kaadi onaasigala ng'oyagala omukulembeze wo oba kuba nje tugenda tulaba nga bagenda batoma nga mwami Mukaaku otomujjukira yagenda agamba bwe bamu batandika NUP be bamu kubaleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu ku front yamuleetawa ekyaddondo be bamu kubamu. Kakati nze akugamba ndi mulonzi w'ekyaddondo oyo mwami Mukaaku yali asiika mbuzi wali ku musanvu. Laale we yajjira okusooka we twamusangira awo nze ndi w'ekyaddondo nondera Kyaddondo East yali ali awo ku mbuzi ng'ayokya mbuzi we twamusangira n'alyoka yeerippa engeri gyali ow'ekifuba ekinene nga bawunsa. Kakati yabawunsinganga nnyo. Yes yali bawunsanga tomulaba wamulabanga nnyo ku kido ky'omukulu. Yes kakati bana ekyokusula mugala kye kikufuula moto kulokubanga omukulembeze yakola ki ye yali asembeza buli omu. Kakati ne bukya ku makya naawe bw'osemberera Bobi Wine kitegera naye gwoba omuleese ye gw'oleeta otya omuntu gwe n'oteereeta. First the point ku Daily News Channel Kayanja Moses akyagenda mu maaso n'okubanga atanya ensonga ezitali zimu nga tufundikira ku nsonga y'enguzi kwe tuba tudda kwe tuba tufundikirira mu kiseera kino nga twolekera 2026 biki ebiba birina okukolebwa oba oli awo tubeere yaddeko mu kulwanyisa enguzi naddala mwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti oluwabula gavumenti okwetereza mubeere nga temuyina mbubu mulumulu bugamba nti oli yali ensimbi olowooza akaseera kakyaliyo okwetereza. Akaseera kano naddala ku nsonga z'enguzi n'abaagala okukwasisa era ekyasinga okuneewuunyisa abamu ku be baakwata kati saaza bali mu kkomera era mwami Ssekikubo bwe yali atembeeta ekipapula era yakola ki kwabo kuliko eyasayininga okujjamba commission obwesigwa ku nguzi. Kakati bwe kibanga kiri nti lwakuba nti ebintu nga bwe nkugenda nti ebintu ebiri mu kkooti tetwagala kubyogerako naye ate nennyini nono yennyini abadde akulira ekipapula okunoonya emikono gy'ababaka era ne twalaba kisa kya Mukama ng'aleese abantu baalinga 20 okudda waggulu nti babba amataka tinaye alina question mark. Kakati njagala ombuulire lwaki kubanga enkimeso osala ogw'ekibira lwaki abantu bakozeseza nnyo nga miliyoni 5 waliwo olugambo luyitingana naddala mu bantu aba bulijjo ate nga ebibiina byonna bibeetaaga abantu abo nti abantu abamu bakozeseza miliyoni 5 ne bagikozesa nga tool to come back mu public si waludda luvuganya gavumenti si muntu ali mu gavumenti nga nsinziira ku ekyo kyennyini ky'ogambye nti n'omu ku baasayininga ku bakomishona abo bajjemu bwesige ate aliruzira ngewe basanga billions and billions ate ngewe basanga billions and billions of money ng'alina okubinnyonnyolako naye kino njagala okukibagamba bw'ogobanga musajja munno oleka mwezi n'akuzza bw'abamu mugenda kukuba bannammwe nga mulowooza nti ye tuulu egenda okubakomyawo mu parliament ng'ate nammwe muliko question mark essaawa zino kati abavubuka be bali mu kintu ne bw'onaakola erinnya erikola litya abavubuka kati baagala omuntu abafaanana nga muvubuka ekyo kyo ge mazima ng'ate taliiko question mark ya bubbi eno essaawa zino tugaye tukkirize mwami Kyagulanyi ali mu budde bwe era oli ne bw'anaakola atya neyeekwenyakwenya neyeesiisiriza n'akola atya ebbanga lyemukulembedde bannange limala tugaane tukkirize mulekeko n'abalala bakole ki batwale eggwanga mu maaso nga tufundikira face the point ku Daily News Channel Bannakyaddondo East
oba abali mu buvanjuba bwa Kyaddondo bubaka ki oba ntanda ki gy'obasibirira mu kiseera kino mwena abannakyaddondo mu mbeera gye tulimu ey'ebbula ly'emirimu ey'obwavu obutagambika baako ka message k'oba mwena abannakyaddondo east ka message kembasibirira essaawa zino nti nagula ebbomba ku kantu akatono kenalifunayo okwo kenasevinga neŋŋamba nti mwe mwankuza eno yessaawa ndabe nga ki nange mbaako ne kenziza ewaffe ku kyalo so nengula ebbomba ebyalo ewaffe Kyaddondo East alimu ebyalo 52 naye nagula ebbomba muzikozese njagala kufuuyira ebbomba ezifuuyire abalunzi muzikozese abalimi mukozese ebbomba ezo nammwe abantu abalina ebiku mu mayumba kuba sijja kulimba ekiku kino kiraba osobola kifunira mu taxi ngodde waka osobola kifunira ku boda ate nammwe abatalinya taxi zino motoka za lukale osano kifunira omwana we asobola kuba ava ku ssomero n'akireeta so mwena mukozese ebbomba ezo mufuuyire ebiku era erinnya lye bankazaako w'ebbomba mufuuyira biku ewaffe lyerinnya lye bamanyi era kasita oyogera ku w'ebbomba omanya bali ku Kayanja Moses so neyanza nnyo mwena abadde bawuliriza abadde ku Daily News Channel okutuwuliriza obulungi naye nga nsigadde Kayanja Moses MP alinda obulinzi okulayira 2026 mu Nakyaddondo East mumulabiranga ddala ffe ku Daily News Channel tugamba mumutunuulize Elise Joji olw'ensonga zajjate oba oliawo okubayambako ng'omubaka wammwe ziyatandiseeko dda okukola newankubadde mulina omubaka naye ate ono akola ndowooza mulimu gwa bwannakiwa ate era ne kano bakawulire sijja kugamba nti omubaka aliyo takoze alina byakoze era tubisiima naye oluvannyuma lwa si bye twamutuma era nkakasa nkulaalezebwa addeyo alawulire obutambi bye yasuubizanga ebimu ku byo bye yabasuubiza si bye mulaba okukola alina byakoze naye bye yasuubiza si byakoze naye nga byo byakoze bituufu oba nabyo afo mbako waffe tumulaba ku social media tumulaba ku TV na mawulire era njagala nnyo okufuna omukisa mulabeko face to face omujjukize naye buli wentambula simusangawo naye mulaba ku mawulire na ku TV na ku social media nina n'ennyota ng'omuntu nze yasimba musana nenonda namulonda nensiibawo nga siridde emmere enkuuma kalulu paka lwaggulu naye bwe mbanga essaawa zino sirina we nsolamu accessinga awo kiba kibi naye nga nze nga omuntu omutuuze w'ekyaddondo neetaaga okulaba ku mubaka wange mubuulire ku bizibu ebituluma sisobola ku accessinga mu parliament kati osanga ne kino ekyokumaa kingogera mu parliament abavubuka singa ababaka baali bakoma mu bitundu byabwe twandibadde tubatumye naye n'ensonga y'okusayininga ey'emikono si gwe omubaka kwenyi bwe tolina tutegeerera kusayininga oba butasayininga komawo mu bantu oba nnyonnyole nti kati omulamu oguli omu parliament tuli mu kusayininga kino ne kino nsayininge oba nedda ffe abantu ffe tulina okukkiriza nti sayininga oba nedda naye gwe so si kubeera erikwa nze banaye nasazeewo olw'okubanga gundi mukwano gwange ndudde naye sijja kusayininga oba kansayininge lwakuba enemy wange ffe abantu ffe tulina okusalawo ensonga za Kayanja Moses n'ennyonta gy'alina ku kulaba ku mubaka we owa Kyaddondo East mwami Muwada Nkunyingi nze Shafik Alfred Kananura okutegekera programu eno First Point ku Daily News Channel tunaalabagana olunaku olulala tweyanza nnyo okutulaba genda maaso n'okubanga osubscribinga okusharinga ate ne banno bagende maaso n'okubanga balaba programu eno awo n'ensonga zibagenda maaso n'okubanga bategeera